gattako kale no tusaba tuziike munnaffe mu kitiibwa era ng'owamawulire watuuka tugenda babulira ekiddako. Abatuwadde mwebale nnyo, abakyaleeta mwebalire ddala, abatuwa ebikalu mwebale, abakyala abafumbi tutera obbeerabira obbeebaza naye mutukolera omulimu gwa ttendo era mwebale nnyo. Alinayo kyonna wadde lukulu tuwe, alina ebijanjaalo sizoni ekyaliko bituwe na buli kimu. Mira cuál.
Mama Sabula kwenda saa 10. Susan nkwagala wano. Tula ku Mutala Gombe. Embwa yannuma. Imala emyezi 2 Entebbe. Ebanjero bina namakula. Ntula wano Gombe ndinzaalwa yawa. Era wano wenyimiridde wenzaalibwa. Embwa yannuma nemala emyezi 2 ku kitanda Entebbe nenzijanjabibwa. Era ekiwundo kiraba kino. Sikyalina mulimu gwonna gwe neekolera. Embuzi zange zonna ze nali nnunda, embuzi zonna embwa ziziriiridde ku nsiko. Ogenda okusibayo embuzi osanga embwa egiridde. Mukama waffe otusaasire, tuwe obusobozesi, tetukyalina kyakukola. Embwa zitumazeeko emirembe. Kati tuli wano ku mutuuze munnaffe. Embwa yamuluma yajja wano mu lujja, yali yeekolera mirimu gye, nejja neemuluma. N'agikwata, n'agikuba, n'egenda. Naye olw'okuba yabadde talina busobozesi, obusagwa bwali bungi ne bumudde era lutuutuno wano tugenda kumuziika. So kati abakulembeze bakubira omulanga abakulembeze. Omulanga Maama Nabbanja. Abakulembeze baffe bonna be tuli nabo mu kitundu n'abatatumanyi n'abantu tuyambe. Embwa zituli bubi, tulina abaana bato bagenda ku ssomero saa 12. Embwa zibasanga ne badduka ne bakomawo awaka. Mutuyambe tubakubira omulanga tukaddiye. Nze sikyalina na kye neekolera. Omukono gwafa. Sigadde ndi Robina Namakula. Nyagange yenze Debula Bukirwa mandi mukyala atunda nakati kukulu ali Gombe katale bakazi bula atudde ono omukyala abadde mmemba munnaffe embwa yamulumye ebinyerimye abantu batano mu kitundu kyaffe abaana b'amasomero abaami omukyala olutamaje mukyala yafudde naye bano ekisaba okukikwatako bano emutuddukire bano batuttire embwa zifuuse kizibu mu kitundu kyaffe eky'Egombe. Mu Wakiso embwa zifuuse ekirala bannange, embwa zimazeeko abantu nakati mulaba abantu tutudde mukyala munaffe yafudde tugenda kumuziika tuli mu kukungubaga bane mutuyambe bekikwatako Maama Nabbanja Pulezidenti Museveni bane bakansala bonna ba MPs mufeye mutuyambe tuli bubi tuli mu Wakiso district bane zimazeeko abantu bafa abaana baffe bagenda ku masomero bane tusaba kuya mtuddukire bannange embwa zittibwe tuvudde bane mtuddukirire tuyambe sitadde nze Maama Kalo Kikoola ekya nakati Gombe Wakiso district. Linnya Ibisalongo Kamya Mabula w'omukisanga n'esente lwatwala ekyalo kino naye bannanga ab'Uganda emirembe gituweddeko embwa zaakaluma abantu 9 mu mwezi gumu era okuviiridde n'omu omukyala kubo omwana omu yazuukiddwa Nabinaka yajja bamuyita mukyala Kaate ono yewookubiri afudde obudde bukya era tufunye ekizibu bwe bankubidde mbadde mmanyi nti oba agudde ku kkubo mu ngeri ki genza okutuukawo ali ne mutabani we abadde amutwala ku ddwaliro ku pikipiki n'awanatuuka n'agwa era tumusitudde ku kkubo okumuleeta okumuteeka wano naye obubaka bwenteekayo tugenda kufaanana Kristo kuba naye olaba ne Kristo baamukyawa bw'oyogera ku mbwa ofuna obuzibu bannannyini mbwa nga bagamba omulabye lwaki ogamba yange lwaki ogamba nze maze okuzza omusango ng'ate bazeegaana naye ng'embwa zirumya abantu bangi era zikyali nnyingi naye nkuba omulanga mu bakama bange waggulu awulikira akanomeeya
Bangamba nti katugezeeko okuteekayo amawulire kuba okutta ebisolo ebyo biyina by'amateeka n'ebibita bingi okugula ekifo we baziika ebinaatega abanaayifuma abanaakuŋŋaanya emirambo naye nga kati tuli bubi nnyo n'embwa era tetulina mirembe ku kyalo Gombe mu ggombolola yonna ekaaba naye ekyalo ekyange Gombe kyo kiyitibwa mpeza embwa nga 8 abaana bagenda ku ssomero n'olwekyo gye nsaba kati tugenda kuleetawo etteeka nsaba busabisi nze ndagira buli wambwa agiteekeko akapande ku kutu nga kaliko erinnya lye embwa bwezza omusango tumanye gwe tudiiringa naye embwa bwezza omusango mmanye nti eno yagundi era nsaba bwe tunaba tuzisse abanaasigaza nti eno yange ya mu kikomera agiteekeko akapande ku kutu nga tteeka embwa ezza omusango tutegeere kuba noono omukyala singa abantu tebeegaana si yange usanga yani mujjanjabi oyo nannyini mbwa netulaba nga tumutaasa netulina tulo bali twakasima ababbi bali eno babba buli kiramu waliwo omuvubuka ennyumba yagenda kukola asanze enjereere ebisolo babitwala enkoko za mukulunki abatwazi basuuziza obukutiya baleeta bukutiya bukiro 2 mu batubanga bateeka n'olwekyo tuli bubi nnyo tusanze kino ekyembwa ate nga tulina obuzibu naddala fe abakulembeze wakati bw'osonga ennyo mu muntu n'embwayi nga nti kankulinde mu kalulu bannanga akalulu lwawo tukaagala naye ate akalulu kazannyibwa mulamu embwa bwe zinaaba zissa abantu era sirina kyakukola ŋŋenda kubagambako era ŋŋenda kuyiiya okutuuka paka waggulu omuntu asembayo paka nga tuzisse erinnya nze Kasumba Noah nze kansala akiikirira omuluka guno ogw'Egombe ku Nansana municipality. Tuli wano mu kiyongobero era tuli mu nnaku olw'omutuuze munnaffe yafudde oluvannyuma lw'okulumibwa embwa. Ekizibu kye tulina kati mwero sseeno bamuluka z'embwa. Embwa zisusse obungi, embwa ziruma abantu. Kakati ono omukyala zaamulumye afudde. Zaaluma abaana b'essomero nga zibasanze mu ssomero mwennyini. Kwegamba bannyini mbwa zaabalemerera dda. Zaasooka ne zirya ebisolo ebyo byo ne biggwamu. Ne zigenda kati zikutte bantu abatambula ekiro ab'emisana bakeera ennyo nga tuli bubi nnyo mu erosi y'Egombe. Ate ekyokusaalirwa nti embwa zino buli omu azeegaana si yange. Ekizibu kye tulina y'Egombe yakola ogwayo omwaka oguwedde ne zita ne zizaala nnyo kuba kati buli myezi 3 almost embwa eba ezaala kwega zittibwa naye ate zeeyongeka. Tusaba gavumenti etuwe enteekateeka esobola otuyamba oba kuziraawa. Kwegamba obuzibu bwe tulina wano obuzibu bw'amaanyi nnyo mwero si yaffe. So tusaba kati n'abaana bazadde batyo basindika ku masomero. Essomero lya Kulisuuna wano tulina mu Gombe ly'ekitungwa embwa gye zaaluma. N'ogenda emwerero naye bakugamba kyekimu. Kakati omukyala Kayinja mumulabye wano embwa zaakamuluma era bbaawe tala kubanga alinamu kasente naye yandibadde mugenzi. So kakati embeera ekonomi gye tulimu enzibu eddala omuntu anona kyakulya ate tuteekeko ekizibu kati zifuuse nga nsolo za mu nsiko. Embwa kati ziringa mpologoma nti yiiyo. Obulamu buzibu nnyo. Eddagala teriri wano. Anti-rabies eyo doozi ogisanga Ntebe, Lubaga. Kakati amalwaliro obusookerwako bw'ese Center 2 oba ese Center 4 wano mu Kitanda bateekewo eddagala waakiri bwe lityo. Tusaba abasembeze eddagala eryo eri anti-rabies ery'embwa n'omusota naddala mu byalo bino. Gavumenti erijje malwaliro amanene gasembere wano mu malwaliro bwa wansi. Omukyala ngono teyandifudde singa anti-rabies doozi ebaddewo wano gye bayinza omukuba naye teriiwo. Egenda Ntebe tayinaamu kasente. Mukyala abadde atunda nakati. Kati tebereza omuntu wa nakati asobola okugenda e Lubaga oba Entebe. Kale nno tusaba gavumenti esembeze obuyambi mu malwaliro gaffe aga wansi nga tetunnazitta tetunnakola ki nti bwe kibaawo tuddukira ku Gombe Center 2 ne bakuwa doozi oba ne bakuvaccinating. So embeera eyo tusaba gavumenti etuyambe. Tetuli basanyufu kati tugenda kuziika olunaku olw'enkya tugenda mwerekera mbeera yakwegattagatta era batuze bwe mulaba wano bakyala bali mu kufumba wali tuli kwesondamu alina 1,200 tusobole owerekera munnaffe mu kitiibwa abaddeyo mutuuze abasookerwako. Kale nno tukubiriza abatuuze naffe tweyongere okweteekako obukuumi naddala ku mbwa ezo. Oba ogirabye ekawo distance if not kuba enduulu osobole okuyambibwa. N'abalina embwa muzisibe tujja kubakwata kati we bituuse. Neyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka awanga.
kansala kikekirire ku Gombe Division Council ekya Gombe Ward. Ekyamazima ensonga y'embwa ekutte wansi ne waggulu. Naye ekitendaba okubanga buli mwaka tutemba omulundi gumu. Naye ogenda okutta tuba twakutta kira tuba tuddamu okutta mu Gwokuna kuba financial bwetambula. Embwa zizaala, embwa mpitirivu nnyo, naye kati kye ndabye ne division tukyalina busobozi butambula sobola zimala kuba division y'Egombe n'emiruka 11. Kubanga bw'ogenderera nze nkitwala LC 3 okuli Kitungwa n'Ajeza n'Egombe. Naye n'Egombe yokka nga LC tetulina busobozi buttamu mbwa nga division. So nja kusaba tuleka kituyambe eggwanga lyonna oba tufuneyo budget supplementary ejje tuleka tutembwa mu Nansana. Nansana ensusse embwa nnyingi zaava mu kulya ebisolo by'abantu kuba ebisolo byaggwawo kati zitandise bantu. So kyanaku nnyo tikalizitwala bulamu bw'abantu. Ono omukyala abadde akira n'akola wali kolansi ng'atunda nakati alabire abantu be, naye obulamu bwe bwagenze bwe butyo. So saba gavumenti etukwatireko kuba kino kisusse nga division tekyalina busobozi bwa mbwene kubanga kwenkiikirira. So nja kusaba oba parliament eseeyo ka supplementary tulabe nga tujjawo ekizibu kino ekyembwa, naye nga kitalo nnyo ekiri mu kitundu kino. Naye nga abatuuze nja kubasaba abalina embwa nga gavumenti bwejjo tuyamba tusooke tuzigeme kubanga division omusawo waali agemera embwa obwereere kubanga embwa bebangeme bweruma omuntu tasobola kufa. So ajjanjabwako n'awona naye nga tasobola kufa. So n'abantu bennyini tebaagala kugemesa mbwa zaabwe. Abantu balina embwa mu bikomera naye nga singeme. N'olw'ensonga eyo ffenna twebeeremu nga bannayuganda twagale eggwanga lyaffe. Batugambye oliko omuko wasimatuka embwa wakola otya zakusanga zitya? Embwa zasooka ne zijja eka ewaffe ezisooka ne ziruma embuzi 7 ne zizitta ne ziryako emu. Kakati enkya ne nsibayo ente nayo ne zigiruma 5 ne mpita musawo n'agijjanjaba. Kakati ate ezo ndala nene nnyo zibeera awo zigenda zirumaluma embizi. Kakati ate mba ngenda ku church nentuuka omutuuze omu azirina embwa nemuvaako nga mu lujja nejja mu kkubo wendi nennuma nga naye waali. Kakati embwa nennuma wano bwe wati nenjesikako ennuma nenjuza engoye zonna. Kati nanyiniyo najja n'agikwata n'aginzijako naye ng'emaze okunnuma. Kati abantu ne bagamba genda Lubaga Nsambya oba Mulago, naye Mulago bajja kukulwisa genda Lubaga. Era ne banvugirawo ne bantwala e Lubaga. Naye ab'e Lubaga ne bankuba empiso ne bagamba badde mwe kubanga waafuka wa bbulaaka wano nanyo afuka wa bbulaaka. Kaakati ne banzijanjabira emyezi 2 nga zirayo buli luvannyuma lwa wiiki. Nagenda okulya naye nga nawulira nga muntambula eno yonna. Kakati nenzirayo Nsambya ne banzijanjaba paka banga nti empiso ziwedde. Saddayo kuwulya busagulo naye nga nagendako ku LC nenjogera kyembwa ennumye bwe bati ne bagamba bagenda ku poliisi bazitege, naye nakakati zikyaliyo ezo embwa tebazitega. So kati kuba omulanga eri abako bekikwatako kuba abaana bagenda mu luwummula nazo banzani batuusaako obulabe. Kuba omulanga eri abo bekikwatako bonna bajje batuggirewo embwa ezo baziwe obutwaba bazikole batya simanyi, naye nga ziruma abantu bangi. Eyalumye ono yaluma n'abalanga 4, omwana omuto n'omusajja n'abakyala 2 naye bajje bazituyambeko kubanga ziruma ebisolo byaffe, embizi ziziruma. Ekimu kiziruma. Ogambye amannya agwani? Nze nampera Margaret.
Benki. Muko nduzi wali banda bakufu. Nzani kadi nezi cyangwa. Abika. Mutani baba. Baba kisibu ko kubira kasi. Chalu no ko tuni. Yeye na manyambi. Ampita ko. Wisa kanywa kende. Unyando za batenda kwa chokoleti barakala kuje. Kakati ndo kulingira ngajja akomo yambuka. Oja kangene mubuzi. Abo buli buli butya. Ni ndabate ni nabwe. Wajja butuka ya nakayaga. Kembo teneweza. Ndo kwayunga buli. Kani shubene ngamba kani.